eyanziza nange oku inviting nate ku telefina Kyagulanyi yakoze kivve ki okutwala ezzadde lye ebweru era yamenye etteeka ki yalinyiridde eddembe lyani talina kivve kye yakoze okutwala abaana be talina tteeka lye yamenye era talina ddembe lya muntu gye yalinyiridde bw'oba ombuuzizza bw'otyo nti okutwalako okw'abaana kati tabbu evaawa ettabbu weeva kwe kuba nti ebigambo bifuuse bingi ebigambo bifuuka bingi lwakuba ffenna abawulira ba puroguramu eno buli muntu alina amagezi omusajja ono azze nga awaga abantu ng'era abawa mesegi y'okulwana apaana kwati okwebereramu kwekwo okufa kw'abantu kwe twalaba nga beekalakasiza okwo kwe kwebereramu ze nnyondo ze twalaba nga bakuba abapoliisi kwe kwebereramu saagala ndi ku TV ya Buganda nze saagala nkwe nze saagala kushuga kootinga bintu kwogera bintu mbulokwa bye mwagala okuwulira njagala mwenna mmwe bapresenters baani mubulira abantu amazima temukwekereza omuntu azaagamba Uganda bijja kubaawo nga bwe byali Libya mwalabayo house party oba mwalaba bantu kufa so azze nga passinga message ngero ogiraba yafujjo bavubuka kweŋŋaŋa basirikale era bagamba temukola ki temugjaako muliro era nga bagamba emessage yonna gyabagamba etegeeza kintu kimu teri kuzikiza okay kuzikiza ki abaana tebaafa abantu nga 6 temwafiramu abaana b'abantu abatalina musango mukwekalakasa so kati nze njagala nnyo ne tubeera nga tufaayo nnyo ku bantu baffe n'abaabalala tetutunulira baffe bokka kati tugenze mu kulonda temuzikiza yajeewo ababa abaana mwabamu we bali temuzikiza lwaki teyabajjawo ku Ssekukkulu twali mugambyeko egambe bagenze ku Christmas abamu we bali temuzikiza omukyala yannuma nnyo yafiira omwana mu kwekalakaasa oyo omukazi yannuma ate tubeerako ku TV nga tubyogera nze ebiseera ebisinga abantu oyinza okubuuza lwaki Bebe Kulu abeera ayogera ku Bobi Wine singa teyeesimba ku bukulembeze entebe enkwatako etwala nze etwala ensi mwentudde abaana bange abazzukulu nze saali munyeze era bwe yali mu bibi ebyekyaddondo saamunyega kigambo kino kitegeeza future ya nsi yange future yange future y'abaana bange future y'abazzukulu so bwe ndaba ekikyamu banja kyogera mazima okay yawadde ensonga ze n'agamba mbu Museveni nga yenga 86 yatwala abantu bababe n'ayogera ne ku security yaabwe Museveni mu 86 yatwala abaana be Sweden ye n'alwana eno kati agezako tugamba nti akopa Museveni bye yakola aidowe Museveni atambulira mu katabo ka Museveni then enjawulo kitewali kuba yekinze kye nalowoozeza yaligumye n'abeerawo n'alaga ensi yonna nti basobola okukwata ku baana be ekyokubiri yakoze ekintu kibi nnyo nnyo era Bobi Wine kasajja ka mutima mubi tayinza kugamba nti gavumenti ekwate ku baana bo ate ne bayita ku airport yennyini eya gavumenti nga tekuyimiriza goloza tebamanyi olulimi luli oke kati ekyokusatu omwana wa Bobi Wine asiiba waka wange n'ebifaananyi mwabiraba kansabe babikuteerewo azannya ne mutabani wange babeera bombi mu lumu baba bafunye ekyokulya ate kati ebifaananyi babe bakubirawa nga maama we yamuleese omwana Solomon Kampala najja era bamukwano ebyo si bye bipya ebifaananyi byebiwa ebiri newaka that's what I'm saying yes era statement gye bakoze yabadde mbirwa nsonga nti katugambe olwo Solomon yali badde teyatuukibwako buzibu bwali badde bwatuuka
bali baana baffe toyinza kugamba ekintu muzeeyi Museveni kyasinga obutayagala mu nsi nze ngenda kibagamba baganda bange kyemuyizeeko era abamuli okumpi bakimanyi tayagalira ddala kintu kikwatagana na mulambo kutta muntu ekyo tayagala byonna byoyagala okukola bikole kasita ending up nga mulimu okutta kugamba tayagala so ate n'ekintu ky'abaana bannaye abaana nze tulaba nti okuba n'obuzibu n'omuntu yenna naye abaana baba baana so I think kyabadde statement mbi nnyo kati rasta oyogedde ku nsonga y'abaana babeera baana nengamba tudde ku compassion ey'omuzadde gy'abeera alina omwana nkumanyi nga family man oyagala nnyo abaana bo oyagala nnyo mukyala wo ndaba mutabani wono esoka player engeri gy'omukutteko to the extent nti watuuka nyinza okiyita extra mile going an extra mile lwaki agenda mu academy ya Arsenal tekitera kubaawo tagendangako mu academy ya Arsenal byali bifu bye twawulira abantu babeera n'ebintu byabwe bye boogera naye mwana wange tagendangako mu academy obukyanga abeerawo ali mu academy ya Uganda gye bayita Proline pozi n'okuzanyira mu Edgars zeza academy bbiri alpha zeyakagudu naye ng'atambula n'ava e Uganda n'agenda ebweru okuzanya friendly matches tournaments abaddeko e Madrid ne London nga muto yes but you are a family man oyagala nnyo family yo bwe tudda ku level ya family ndowooza nti taata aba asobola okukola ekintu kyonna olw'abaana be kati taata atalina ssente kutudde Robert Kyagulanyi Ssentamu is a presidential candidate naye taata nti bwe yabadde atunulira abaana be n'alaba Kampala n'alaba Suubi n'alaba omuwala oli n'agamba nti kankole ekisoboka abaana bange bajjawo babe nga bakola ki ku ekyo kyeyagamba intelligence yafunye kyendowooza nti naawe omwami Sali batuuze ku compassion eya taata eri abaana oyinza okukola ekintu kyonna for the sake of your children era nja kuzza akagambo ke bayita common sense nkikugambe nti tewali buzibu gwe taata kukola ekyo naye bw'oba oggyeewo ababo tokolereza babanno muliro kati okiteeka ku ki ekirina okuddako nga bano bagenze nkiteeka ku kufa kw'abaana abaafa mu kwekalakaasa nti era nkiteeka ku message gyazze aderivaringa nti era nti nkiteeka ku lunaku lwe tunaaba tuzzeemu okumiitinga nze naawe ng'abaana beekalakaasiza abaana b'abalala abatalina we basobola kgenda ng'era nkiteeka ku statement ekulaga nti era abanaafa tujja kuba ku TV nga mukola gwakubala ekifo ky'okubuulirira abaana abato ab'engeejinga olunaku lwaleero wetwogerera batutta abaana b'abandi 46 n'abazadde kati abantu abavubuka ba Nuupu be batutte mu kkomera tudde balina abaana abamu balina abaana charges Bebe tebimatalinga nze nkugamba babatutte whether babataddeko charges eziriyo bateziriyo naye nga bo abo abaana baabo baliwa bali 46 balinga 46 okay naye golooza abo tebalina baana kati ani agenda okubeera kulabirira ku baana baabwe era golooza abamu kwabo si baana bo kennyini kuba baŋŋambe mulimu ab'e18 emyaka ab'e19 17 emyaka 18 17 ne bamulimandingawa mu kkomera ekyemisango si kyange saagala kumbuzaabuza ebyo bw'oba oyagala okuwoza eby'emisango kigenda mu kooti ofune empapula nze nkuwadde example nti saawa eno tebaliiwo bali mu kkomera whether batuufu oba bakyamu they are in prison but they have children who need to eat food who need to be protected bwe muba mu protectinga mu planning ekyawamu so si kujjamu ababona obateeka eri abaabalala babeere sacrifice muntu osanga omuvubuka ng'abeera n'omwana we yekka nga buli ku makya agenda n'akola omwana n'ajja n'amuleetera ekyeggulu kati oyo omwana aba ati so
mu bitonotono yabadde gesi kyambi eri politics mwenna mukimanyi tekyetaaga kubuuza oli yajjewo baana be yatakula akabiriiti ate kanaamala mmeka tujja kuddamu twogere ekyokubiri bw'aba takoze ekyo ye ayagala nnyo omuzannyo gwabwe gwali gwakulaga nti eggwanga lyaffe bbi eggwanga tewali mirembe naye bantu mu abasapootinga ekintu ekyo n'omwana oyo nga agenda ze muzimanyi olunaku lumu mmwe mujja kudda emabega mwejjuse kuba ffe tubeera tubagamba tulivinga mu circles ezimu information tuzifuna tubeera tumanya abo abantu bennyini basookera mu ffe ababa bagenzeewo omuntu oyo alina omutima omunafu naye ogenda okulaba nga agenda eyo tesoboka mu ggwanga oba olowooza ku ggwanga lyo ffe kyetwagala mirembe nze ne bwe mbeera mwavu eno gye tuvudde yonna tukoze ne tufuuka kye tuli lwa mirembe emirembe teri muntu akwatira sente n'akuwa ebyo bemuddaawo Museveni awaabo sente ziriwa mwemulooza twalibadde tuli bwe baba azimpa n'alibadde ndi wano abange bwe bali wali entinda mwemulooza twalibadde tuli awo nga tuli mu kwetalaatala mu buvulo obw'emiliyoni 2-3 buuyo teyazze atuddize zino wuuli eri twalibadde tukyabukola bwe ziba ziri awo myaka aga 20 nze nga nsapootinga ekintu kya Museveni lwa nsonga egi emirembe gyennyini ne Bobi gye yakozesa okusobola okukola ekiro n'emisana. That is the most important thing. Ne bw'obeera n'obuwumbi 105 nga tewali mirembe tebugasa kubanga tolina dduuka ojja kugenda kugula mazzi yadde n'akadomola n'akamu ak'amazzi okitegeera. So packaging yange okupackaging message yange kyengezako kugamba abavubuka ne message yennyini gye babawa nfu bu New Uganda empya onagitu sebo emirembe nga weegiri mugende muyiye Uganda eva wala mugigeraageranya ne America. Uganda yakasemba okuba n'entalo wano mu myaka 4 mangi kuba ne Museveni wabadde akyali president. Olutalo just terubadde Kampala mu north rubaddeyo myaka nga 15 wano mu Uganda nga tewali ntalo. Mulikuba mbeera baganda wano mu Kampala mulowooza Uganda terina ntalo. Abalala babadde mu dduka wano kumala myaka gyonna bakasetulinga muko. So tulina okutunuulira ekintu ekyo ne tulekera okugamba nti Uganda empya gyagale naye teekawo etteeka nti nino gituukamu. So togiyiirawo musaayi tekyetaagisa musaayi. Mbabuulira mwenna abavubuka abato aba Uganda empya eyo gye mwogerako ejja kujja tugikolerere ffenna naye nga toteekawo musaayi kuba ate bw'onaafa onaagituukamu tojja gituukamu. Message yembadde nga mpulira nga akunga abantu bagende balonde. Ffenna tukungira ddala abantu bagende balonde era Abannayuganda okulonda kwo tukwagala naye ate saagala muteeke katambaala ku bantu. Ekibuuzo nga 14 singa luba luwedde results ne zifuluma omuntu n'awulira nga kyeyabadde asuubira kyeyabadde ayagala tekivuddeeyo abasinga ffenna amaaso we gali awo nti after the announcement the results awanguddwa n'awangudde buli muntu ebivudde mu kulonda abifune mu breath ki. Nze kyendowooza buli muntu ebivudde mu kulonda ngaera bulijjo bwe kibeera mu bifune kuba buli muntu abeera either winner oba loser. Ebivudde mu kulonda mwabifuna olunaku lwe mwasalawo okukola multi-party system nti nno wabeerawo pate 2 oba 3 oba 4. So emu erina okukola ki okusinga ekyo ffe twakisalawo ng'Abannayuganda. So ebivudde mu kulonda bye tuzaaliddwamu. So bwe bajja ne bagamba nti bakusinze kkiriza teeka bbali ddayo mu katale kkiriza teeka bbali ddayo mu saluuni twekolerere because whether oli asinze oba oli tasinze ojja kgenda okwekanga nga 9 ku 10 kiyinza obutakyusa nsawoyo lwa ndowooza nantegeera gy'otegeeramu ebintu. So tukitwale nga bwe bakituwadde ono asinze bw'oba olina grounds ezigenda mu kooti weeri. Kyagulanyi azayogera nti balina otulangirira alina interview gyakola ku telefina recently yagamba nti
basooka ne bagamba sigenda kubeera ku ballot nembeerako ne bagamba nti sigenda kwesimbawo nesimbawo kati bagamba nti tebajja kunnangirira ate tewali yagambye tebajja kunnangirira tewali yagambyeko statements mbi nnyo nfu nnyo lwa nsonga omusajja yakwata ku bantu amaaso. Ngenda kuwa scenario. Uganda ina constituencies ezisukka mu 4. Okay? Uganda okuba ne constituencies ezisukka mu 4 kitegeeza omuntu alina okusimbawo bamemba ba parliament abawera ebimeka ebina oba ba representatives abawera ebimeka ebina Kyagulanyi ayinako 178. Kati ayina representative ki mu bifo biri ebirala? Obululu bunaavaawa mu bifo ebirala? Kati bakulangirira batya gy'otalina representative? Agamba alina amaanyi g'abantu, people power. Nziza mu bya Nasale ndowooza mba njagala tudde mu bintu ebyamagezi twogera facts zino. Ebyo ebya nonsense simanyi people power biki ebyo byetwabirabadda ne silent majority esinga people power amaanyi. Njagala abantu mubabuulira amazima. Ku ssaawa eno NRM erina bamemba ba parliament abayiseewo nga tebali opposed 13, constituency 13. Eyo kitegeeza Kyagulanyi talinayo ki kalulu kyekitegeeza kubanga teriyo muntu gwe yasobodde kutuuzaayo. Gendako kweziri official 13 bayinza n'okuba basinga nawo. Then constituencies ebina ye mu pate ye ya Nuupu ayina 178. Kakati ebifo ebirala ayinayo representation ki? So bw'obanga ojja ogamba abantu nti balina otulangirira kati results ezo gwe onaazijjawa mu bifo by'otalinaayo muntu gy'otalinayo mukono totuuse na haafu. Okitegedde kubanga haafu y'ebina eba 2 kitegeeza already muzeeyi amusinga ebitundu 6 ku 100. 4 constituencies bamemba ba parliament balinga 4 oleeseko 17 n'ebibiri tobiwezezza kyokka ogamba balina okulangirira. Kati eno mu 2 bino representation eriki? So tubeera sincere abannayuganda balaba tebamanyi politics naye eyo ye indication. Then waliwo ekintu ekirala njagala okubayigiriza nga bannayuganda nti bwe twalonda ba LCs president yavanga ddanga bagamba nti bamubba akalulu nga mukitwala kyakusaaga kati kamba kibayambeko. Omukulembeze opposition ya Uganda badde ngebba akalulu ka Museveni. Yes, bakabba kankakulage bakabbira. Anti okubba tekitegeeza nti omuntu tawangule. Yali wanguza 10. Kankubulire bamubba batya. Soko otunule si blame game. Oyinza otya okuŋŋamba nti obukyayi buli ku ground mu Buganda mu central one buli kuki ku ground si kyekyo? Numbers tezikiraga. Kati kanze kankuwe numbers entuufu okulonda kwaba LC kwabaddewo. LC ye muntu atandikirwako wansi si kyekyo? Ku byalo. Ku bukyayi NRM bwerina omuntu asookerwako ani yasinga? Basimba mu mugongo. Njagala twedde mu mangu nneme kulwisa. Basimba mu mugongo ani yasinga? NRM. Kyokka yeyina obukyayi kyokka nesinga nga abantu basimbye muki mu mugongo. Ne tuva ku ekyo ekya LC ne tugenda ku kyaba youth. Era tuli mu central wano mu Buganda amasaza gaffe ameka mu Buganda newalala yonna mu ggwanga naye kati nze nkuwa example wano mu center ne tugenda ku kyaba youth ani yasinga mu kusimba mu mugongo. Jukira akalulu k'okusimba mu mugongo tekaliko kuwakanya
kuba olabira ddala neighbor wo n'omanya neighbor awagira ono bulijjo awagira ono. Mu bavubuka ani yasinga 7 ku 100 NRM era yakola ki yasinga. Kakati omumatiza otya nti nno ate ku MP ne president munkubirayo ate ng'obukyayi buli wansi ku LC gw'osiba nayo ku muvubuka gw'osiba nayo wuyo mugamba mu aba opposition oba abanopu bagamba be balina abavubuka naye nga te mu kusimba mugongo muvubuka agenze kusimba mabega wa NRM. Kati omumatiza otya nti nno obukyayi buli ku ground nkusingiddewo ate gw'osingire waggulu eno. Naye ekirungi nti twategeera bulijjo president bwe yalinga akyogera ne tukinoonyerezaako kati twakitegedde enziba y'obululu bwe yali era ku luno tebagenda kusobola bubba era teweekanga nga Museveni azzeemu okusinga mu Buganda. Entengeka gye nsengesa ebigambo ebyo njagala mugirowoozeeko ng'Abannayuganda bw'ogattagatta nga bwe nkugambye mu kusimba layini z'emigongo ewali obukyayi ye wansi ku LC ku kyalo. Trends zikulaga nti tewali ensonga lwaki omuvubuka omuto alonda wa NRM munno omuto n'alonda ne LC omuto nga bonna be NRM ate n'abuuka n'alonda wa opposition ku bukulembeze. Yali badde atandikirawo kitemera wansi wano nti LC opposition youth opposition then MP naye n'amuwanga opposition ne president n'amuwa. Naye guŋŋambe wano ku bukyayi nti owaddewo NRM ate ne wano ku bukyayi owokubiri no. So ekyo mukyegendereze mukitegeere. Kakati president ensonga endala still era ngenda kubanjogera ku wiiki ebigambo bibadde bingi okuva mu nkambi gy'oli enkambi y'NRM nti Yellow Party Rasta gye twali tumanyi nga omusajja ow'amaanyi nti kati atuuse kussa yeekwata bwekwasi ku bantu kumutwala wa mukulu. Ebigambo kisinziira kufiiridde ddala kati ebigambo ebyo babivudde mu pate ki era abantu bonnyini bali omu anti bwe mubeeramu abantu message ne messenger kikulu. So waliwo messenger ayinza okuleeta message obubaka n'omubaka. So waliwo omubaka nga bw'aleeta message era gwagitutte gwoba omusiro. Twewunyiza nnyo nti twatuuse mu lukiiko kubanga nze ntuula naye mu kumeeza y'emu. Olukiiko lwabaddeyo Rasta kanjulize lukiiko. Olukiiko wabaddeyo. Waye kanaaluzaala. Olukiiko wabaddeyo. Twafunye ku bifaananyi. Wafunye ebifaananyi byogera? Ebifaananyi nga woli otudde. Ebifaananyi byogera? Tebyogera. Kati then bw'obeera munnamawulire ayina amagezi tosobola gaa nti twafunye ebifaananyi nga bagambye. Kakati ate abaabaddeyo buli muntu asobola okuba abaddeyo bameka 25 wakafunako bameka abakugamba abalinga abayimbi ne ba entertainer 20 mu abo mu 5 era nze natwalako 6. Gwe watwala? Nze natwala. Ati mpozo okuyamba kankuyambeko tusome wana akantu akanakuyambako nve ku mboozi eyo eya kakati okutwala omuntu mu meeting ezo gwobeera ngenda kubuuza engeri gye nafunyeemu document esobola okubakkirizisa okuyingira bagiyita certificate ya COVID. Si yeyo tudde ye kuyingiza mu meeting yonna ey'omukulembeze w'eggwanga. Sikyo mbadde njagala mbika erinnya lino lyokka endako ogenda kusembeza ku kamera ngenda kubikkako linnya limu kati kyetugenda okukola eryo linnya ki
Mukasa Andrew yani Bajjo eryo eriddako linnya ki Sally Moses eryo eriddako linnya ki Bugembe Buchaman eryo eriddako linnya ki Kusasira Katebi kansooke nkomaawo kakati izo results nkola kinazo kugamba waddewo okwesoma nize n'ekintu kyentaso nedda nkubuuza olowooza nti zituuse zitya ku ssimu yange zituuseeko kubanga ntumiddwa okugenda awantu n'abantu abo ne baŋŋaana naye bw'oba obaleeta bakebeze ensonga lwaki abantu abo basinga basirisa naye nalabeeko omuntu omu yavuddeyo n'ayogera lwansonga bino bintu bya kisiru era nange lwakwambalisa kuleeta mannya mu lwansonga nti njagala nnyo tube nga twewa ekitiibwa abasanyuse nnyo okulaba nti bamitinze ku mukulembeze nkisanyukira naye era sisobola kukkiriza nti munzija ku levo yange gyendiko ne munziza ku levo gye mwagala olw'okuba omuntu ayogedde bw'ati sisobola kati ako kembawaddeko kabamale nze awo enkikumi ekyo lwaki buli muntu ajja eyo ewammwe eyo alowooza nti bw'ojjawo bebe oba ofuna obuganzi bangi biri buli wamu ne mu FDC gyebiri ne mu numpu buli ayingira alowooza kino buli wamu ebyo bintu bisuubirwa buli wamu buli pate erina okusika emiguwa munda si kipya naye just bw'ogitandika ogisika weesiba mmeka bbiri tulina ekibuuzo ekirala kye tusobola okuddako oba tumaze tulina ekibuuzo ekirala oba biwedde anti kati ebirabika biweddeyo ebibuuzo ekibuuzo ekyo kyennyini twalengera nga mwatambulanga ne Big Ike ku laalizi ze mwagendangako kampeni za Museveni naye twalengera mu bifaananyi nga taliiyo tebyabadde tebayise buli muntu bangi nnyo be twatambulanga nabo Fiina Mugerwa teyabaddeyo Joseph Chameleone teyabaddeyo twatambulanga n'abantu bangi nnyo mutubonga naawe oba mukola Big Ike yafiirwako omuwala kinnyonnyole nga bw'okyagala kati lwasita ekibuuzo ekisembayo ogenda kumpa ku prediction yo gyolaba abantu abayingidde mu kibiina kya NRM vaawo mpite wono wa 2021 after 2021 where do you see them? I can give you some names of my head like Sokola Jinja bayingidde kati okuyingira mu byobufuzi oba mu lwokaano lwa office wabeerawo entandika oba entandikwa abamu bajja kuyingira abamu bagenda ggwa naye nsuubira nti bangi bagenda ggwa lwansonga akalulu si waalaala kalulu kutaka wali era kyova olaba nti bangi bagwa eddalu bangi babatwalako amayumba bangi obulamu busasika lwakubanga olwokuba alabira ddala abantu bamuwugganira ye alowooza ke kalulu akalulu si keeko kalulu kaba mu kabokisi awo munda kyova olaba nti nno president bwe yamanya nti nno NRM mu primaries nti register bagi infiltrating ne bagikolako obulabe kwe kubatuma basimbe layini kati mu kusimba layini kyekikuleetera akalulu akatuufu kye nti nno abaakubanga kerera abangi nga babadde bakusudiya ku saawa eyo ogenda okulaba nga balina gye basimbira lino bakulengera bulenge so kigenda kubaawo manyi nti abakayingira abasinga bagenda ggwa lwa nsonga bajja kuba bayiga kakiringa lwagaddi omulundi gwe yasooka yali ayiga tetulaba nti pressure kati tali kuyamaanyi kuba yamala n'ategeera akalulu kyeki kati era alina bwakahandolinga akali eri wansi wansi eyo asirise ye akanoonyeza eyo gyamanyi gye kali akalulu akatuufu oba olina okukola research nyingi nnyo okumanya baani abalonda abakazi baani abaditamininga abalonda abamadiini bakakuuma batya akalulu okuuma akalulu kyeki bintu bingi so
ate kati tubaddemu ka covid kalemesezza nnyo abantu okugenda okuba okukanoonya, so manyi nti kigenda kuba kizibu naye kasita yentandikwa agwa kati alidda. Gambye yakoze application akagenda okubanga akasalawo ebintu ebyo. Anti nze sikola mu electoral commission oba mu government. Yagambye bajja nangirira mulala nga abantu bajja kukozesa application okakasa abantu nti era entegeera y'abo abanaakozesa application era ekomaawo kubanga application si ka electoral commission ne bwe banaakalangirirako tukimanyi bulungi nti buli muntu amanyi nti nno electoral commission yegamba nti enamba z'abano ze zino asinze yono. So ne bw'okola application yo n'ogikola era gwe oba ogikolamu kiringa kukola kuwandiika bibuuzo ate ne weemakinga no setting ebibuuzo byo nojja n'obyansaringa ne weemakinga. bigambo ebisemba eri abavubuka nga bagenda mu kalulu. Abavubuka mugende mu kalulu mugende mulonde, bamala okulonda mbegayiridde mwesammula ebifo ebyo mugende ewaka mulinde results bazisome. Temwenganga basirikale temugenda mu bintu ebyo byakavuyo. Olunaku oluddako walisanidde n'oba ng'oli mulamu tuddeyo tutobe n'ensi. Bintu bingi ebizze bikyuka mu Uganda n'ekyoyagala kijja kutuuka naye nga kituuke ng'oli mulamu. Mugende mulondeyo Yoweri Kaguta Museveni tusecuringe future yaffe.